mukwano gwange twakula tumurespektinga Ssenkubuge. Ye Ssenkubuge asazeewo byonna bye yakola nga tumulengera ku stage abimalewo ku programu egyakola ku makya n'omuntu atamutuuka wadde enjala. Ekigambo Kayisaali twaba kyogera ffe tekivoola okujjako ng'oŋŋamba nti Jesus Yesu waliwo w'omubuusabuusa tinaye yayogeranga nga tayogera. Tebiriyo si baluwa ya Pawulo si yaki wabula Yesu yenyifu abasiraamu tugamba ani ayogera. Yagamba ebya Kayisaali bya Kayisaali Kayisaali yali afuga ekibuga Roma. Kamba yambeko nze omuwadde temusoma byafaayo newuunyiza. Kayisaali yali afuga ekibuga Roma era nagamba ebya Kayisaali omusolo muguweeyo n'ekimu kya kkubi mukireete. Era omuntu wagamba nti ebya Kayisaali aba alicognizinga gavumenti. Kayisaali wagamba nti abakungu Kayisaali aba amaze okulaga aba gavumenti. Kati ne weewuunya emitwe emikalu egy'abantu ne bagamba nti Mulangira yavudde. Abamu ku bagezi abasajja nze bendabye mu nsi muno yoyo Kasimu Dr. Nakibinge ayogera talina kyayogera ng'osobola okitaputa nga kivoola wabula okutuukiriza meseji ye. Wano mu Uganda anasolooza omusolo. Mu Uganda ani asolooza omusolo? Ewa Kasimu Nakibinge tumutwala nga jjajja wa Busiraamu bya Katonda muguleete. Era bw'omala okuwa ebya Kayisaali ku Ssande oba ku Lwokutaano n'ojja n'owa endobolo ffe gye zaka oba n'otoola saddaaka yo byebya Kayisaali. Ekirabo ky'owaayo okwebaza naye olw'okuba nti bakoze ebintu bingi nnyo kati buli kigambo omanyi buli bw'oyogera ku nkanyanya nga waliwo omukadde alowooza oli ku ye. Kubanga kati oli wayogera ekigambo kye batategeera olwo olupapula tosobola ddujja mu Bayibuli ate sobola kunyukuta emu eya Yesu gye yayogera oba Isa Masiya gwe tuyita ng'Abasiraamu gw'ogivoole. Ye yagamba ebya Kayisaali bya Kayisaali. Era tekivaawo. W'oba omanyi nti oli mukungu wa gavumenti si kuvoola oli ku bya Kayisaali resigninga. Mwe musolooza omusolo oba Kayisaali yatulugunya bye saamanyanga nammwe mutulugunya era mugwa wa Kayisaali. Kubanga omusolo era nga wano wakyaliwo omusolo gw'omutwe nali nvubuka. Abasajja abakulu bagamba owaayi maze okuwa ogwa Kayisaali kati kangende ngulire ku baana bange ennyama. Nti amaze okuwa omusolo ogw'omutwe. Ky'ekigambo Kayisaali gye kiva. Kyali mukulembeze ayali afuga ekibuga Roma ebiseera ebyo. Mutegeereeko leero kambagambe kubanga nammwe mutusobedde. Abamu musoma Bayibuli zibasula mitwetwe kati omuwadikanji bavuunule. Kayisaali ayogerwako mu Bayibuli. Omulangira teyaleeta kigambo kye okujjako nga muŋŋamba nti olwo olupapula muluyuzeemu mmwe bakayisaali abakuŋŋaanya omusolo gwa gavumenti. Abakungu ba Kayisaali kati mulya nnyama kankiggumize. Abakungu ba Kayisaali ne gavumenti yaffe weenajja tujja kusoloosa omusolo. Wabanga Kayisaali yatulugunya abantu mu kusolooza mweddeko bwezi. Muze kye mwatutte nti Kayisaali yatulugunya abantu ndowooza kyeva tuba tuyise aba Kayisaali mwemanyi. So tekirinaamu buzibu era bajjajjaffe baagambanga maze okusasula omusolo gwa Kayisaali kati kantemese ku nnyama. Kangule kadde y'omukyala. Kangule kadde ya Krisimansi. Fe Abasiraamu n'okola by'okola. So ekyo ekyaleese okuwaawaala naye olw'okuba mumanyi mwe mwajjayo Kayisaali bye yakola ebikyamu ne mubyepaatiikako. So n'olwekyo kye njagadde okutangaaza naye nsaba enteekateeka yonna yakulembeddwa Deputy Speaker wa Buganda mukadde wange Haji Lwasa bonna Haji Buwembo n'abadde mu protocol. Owulidde. So nebaza media mwenna medias mwenna naye waliwo bye nadduse. Ati nga nange nsaagala kuteeka mu Bakayisaali ate bwe batugabe Bakayisaali. Waliwo obwedda abajja ekyokubiri ekyabadde mu mukolo ogwo baagambye pulezidenti wange Kyagulanyi. Omanyi abantu baazimbye omutima ng'amuyise. Owulidde ajje ayanjule abagenyi batambudde nabo oba ebibiina ebivuganya. Kyabadde kirala nnyo ku muntu ayabadde wali waba takulabye. Naye nga ne waba akulabye n'atakwanjula kiro kiteeka. Kubanga ekibiina mbavuganya oba kikolagana ne kati wabadde osobola okwanjula DP.
kubanga yagambye ebibiina ebivuganyaki ebyagala okujja gavumenti eno eriko mu buyinza oyinza okwanjula DP erimba yagala okujjako Museveni oyinza okwanjula DA ye yagamba egenda kukolagana naye kati kitegeeza yo yagamba ffe ebimu ku bizibu byayo ffe butakolagana na gavumenti kukola bye baagala nga ku mwanyi okutaabasibe yo negamba egenda kukolagana nayo kati oba ogamba nti agenda kujjako gavumenti the answer is no. Kakati abantu abamu tebagenda buziba kulowooza ku bintu bino yagambye ebibiina kubanga Lord Mayor teyamwanjudde ne Ssemujunganda tetugenda kuvuganya nabo tetutya kuvuganya gwe Ssemujunganda ne Lord Mayor ani alinamu kutwanyitwanyi kubanga bali baddasooka obutanjula so n'olwekyo gw'ataalabye teyalabye naye ne waba teyamwanjudde nga yakikoze mu bugenderevu muwagira 100% kubanga omulangira yabadde kiriya jangu oyanjule ebibiina banno b'oyise nabo ndowooza ye yalabye nga be yaleseeyo kati olwaliro oba olina obwo nga baamuleseeyo kitegeeza ye Kyagulanyi tamubalanga agenda okuvuganya Museveni abalanga akolagana gwoba owulira nga kikuluma nga baamuleseeyo nange tebanyanjudde bangi baatayanjudde nga teba MP kubanga eddakiika mulangira zaako yamugambe salaamu yo mu ddakiika 2 nono Kaisaali naye ayanjule ye n'abulwa baayanjula ekyokubiri ate ne mulangira wampisa nnyo singa yabadde nga Mulyanyama ow'ekatwe zaate naali baddemu oyinza okuddira ku mukolo ogwo n'otuweereza State Minister wa Microfinance twogera amazima teri Vice President aliyo waliyo ne Prime Minister omusiraamu yennyini Jeje Odongo taliyo Abubeka Jeje Odongo lwaki otuleetera State Minister Lukia Nakadama jali abulijja tuleetera n'abatali basiraamu otafire yakiikirako President wano mu basiraamu byatolera salaamu asalayimu owulidde twamugoba salaamu yagitoleyo tafire ginonyomo jajjirabo twalimba tabuliki kuyidi naye kakati lodira omukolo gw'abanno ogwa Buganda nga wakasinkagana abataka kubanga olina obusungu Katikkiro n'abamyuka be tebaabaddeyo gwe neozimba omutima ate ogamba nange sijja baweereza kuba ye Kasolo yazze n'entalabuusi talina nga naye afaanana nga bapulezidenti abazze ebuga ate musiraamu ekanzu gy'ayambadde esaalira waka kujereegerera kati ye embuga abatiitiibye kubanga Minisita Amisa Kabanda oyo wa waka kubanga mu bakungu bonna aba gavumenti wano baba baleeta emmotoka zaabwe bazituwe baleeta Vice President we bagundi bamulise oba okiraba ku mukolo ogwa Buganda oguliko Bishop oguliko Ssaabasumba omubaka wa Papa bamasheeka Supreme Mufti Super Supreme Mufti abavudde egundi gwe n'oweereza State Minister n'akalulu kaamukuba mwe n'omulowooza mbufe tugenda batiibyatiibya nze nkugambye ate mulangira alhamdulillah Katonda yatuwa Kasino na Kibinge abakuba Mulyanyama yaliwuubya ku Jambo salaamu yaligitoledde waatudde nze kasiye awo mulangira kye yakoze ali diplomatic nnyo alhamdulillah Katonda yakutuwanga kirabo jjajja w'obusiraamu nze babakuweereza oyo n'alugambe wuubiraawo wanika omukono gwo wuubiraawo salaamu teesaana kazindaalo kubanga yabadde tamaakinga na mukolo yabadde ku bakungu ba gavumenti hailaki nga bwefaanana osobola okusindika President waba tazze asobola okusindika Vice President asobola okusindika omumyuka wasooka asobola okusindika owookubiri Speaker asobola okukiikirira gavumenti Moses Kigongo omukadde waffe asobola okukiikirira kuba chairman w'ekibiina ekiri mu buyinza bonna abo tebazze waliyo ba senior minister betumanyi mu gavumenti emuno nga naye waba ayogera ogamba oyo agiwako adiisi wakirinza oleetera ate David Muhoozi Kasolo kasi wagirwako adiisi Kasolo si state Kasolo gavumenti naye ali kusurvival program omulongooti agenda munyakatonyeza ennyafama sapiensia enkuruze y'amagezi ensolo y'omuziki n'emizannyo tamanyi ye nti nno ekanzu eno yawaka ngegiri mu kakanzu kanzu awo basaaliramu awaka ekanzu ejja ku mukolo gw'obusiraamu era naye yakitiibwa ya busiraamu amanyikiddwa nogamba nti atala omusajja azze ku mukolo gw'abajjajjaabe oli wadde okuteekako akatalabuusi ng'atadde n'ekifuba ekitegeeza bamuguddeko mugwi gwe tukiatira kuba amasimu gwe tukiikirire
Yali nasobola kunoonya kanzu. Gwerete ekifaananyi kya minisita akiikiridde gavumenti oyitene kya Bobi Wine ani yabadde Buganda. Kubanga bw'ojja mu mukolo gw'abasiraamu oyambala bulungi ekyalabuusi, oyambala ekkanzu esiba wano ekitogi. Ate omusiraamu yennyini. N'otateeka kuwadda ekkooti. Mukwano nnyo nze kyova olaba ndya wano ate nekyewuunyisa bafumba emmere nnansi nyama y'embuzi weeri balina ekyennyanja ekya boliro buli kika kyakyakunywa ekigendera ku mmere kiri wano balina abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi abaweereza obulungi banabyayonjekanika bakuweereza abeesimbyewo batono nnyo. Interest z'abantu ziri mu kaadi mu Kampala. Abantu bonna tebeesimbye mu Kampala. Kati kaadi ebipande zabayitawo ow'emikono bimukwatirako naye nga naye nsonga buli waba nga waliwo ensonga ku kaadi etuba tugenda wavaayo olowooza ekyatuuka mu Amerika era ayinza okutuuka mu Amerika kuba konvention ya Amerika etandika nga musanvu. Olunaku olw'oggaba ebirabo eri abawanguzi ba YPA lutuuse nga 8 ogw'omunaana 2025 kati yerula emikisa gyo twegattako mu agribusiness ogule embuzi emizinga gy'enjuki oba Yavaamu n'abifuula bya siyaasa. w'ebirabo byabwe oguli ennyumba ewedde ng'erimu byata ensaba okuluddwe ku olwo. Guno omukisa gwa ffenna bammemba ba YPA mwenna mweyongera okwetaba mu kalulu kano anti grand finale etuuse nga 8 ogw'omunaana 2025. Jjukira nti buli omu muwanguze ne YPA. Chaguwe wandiise ku mitwalo 2 gyokka. Omulabye kanzu gye yali. Naye bwafaanana njagala olabe wakati wa Mulangira ne Mpundu waali ekifaananyi ekyo kimakinga. Tunuulira akiikiridde gavumenti wakati wa Mulangira ne Kyagulanyi. Okumanya amawulire agafa mu masaza ag'enjawulo ko n'emirimu gy'abasumba ng'ekuweerezebwa Ssebulime Gideon Peter ng'ebagibwa St. Leonard International High School erisangibwa Kakindo okumpi n'ekigo ky'Emwera Kandi bannamawulire bo baleeta yako ako kukubaza kukyalira. litwala abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi ab'eddiini zonna okuva ku siniya esomera okutano era ng'okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso ave Kampala owetera Zigoti nodde Kakindu ate ave Masaka owetera Mpigi n'okwata eridde ekibibi okumanya ebisingawo kuba ku nooti 754 nooti 9 oba ku nooti 744 14 11 nooti 5. Oli wakati mu program omulongooti kyenda mu nyakatonyeza ennyafama Radio Sapiensia enkuluze y'amagezi ensolo y'omuziki Enkuluze y'amagezi ensolo y'omuziki n'ebyemizannyo meya omupiira ogunyumirwa nnyo wali mu KCC naye Era nagusambako nga mpitibwa mu Fede. nga kyekyo Linnya omusajja ali mu Cameroon ng'asamba nnyo midfielder bamuyita mu Fede naye mwegomba nnyo. n'olyeto Nga nikinemu yange bampita mu Fede. Era bamanyi nga mu Fede mupiira. Nali wa tabu nnyo nga nze sisiba omupiira ne kubanga ogudde mu mbeera y'amazzi. Sisobola kusiba omupiira ne gutambula. Era we nabeereranga ku KCC ng'omuzannyo okujja ne bakasuka omupiira n'agobaka nga bagoba. Nga mu KCC oteeka okuba nga okusiba tokuyigidde ku KCC. Okuteeka omupiira titweka kikwogerako. So n'olwekyo omupiira ngunyumirwa. Era ndowooza kati ebyemizannyo bibadde bisiriikiridde kubanga liigi zombi zibadde zaayimirira naye twafunye omukisa ne Uganda egenda kukyaza kyani. Naye tukyalina okusoomozebwa nga East Africa okuba nti ensi nga Gabon esobola okukola AFCON. Ensi Gabon naliyo mu AFCON wa 2017 namalayo omwezi mulamba ng'erina ekisaawe Port Gitero. Twayitana ku mazzi ne mukwano wange Hardware World abantu bangi twasanga akanyonyi kagenze ng'erina ebisaawe 3 eggwanga limu bwe liti nga bisinga Namboole. So kakati Uganda bwe tuba nga tetunnatuuka ku mutindo ogwo emyaka 4 nga tucelebratinga independence tukwasa juzi twali celebratinga wano nga Father Semanda agamba Ssaabasumba kuggulawo kizimbe kino ekiri
wali agondiza furniture waffe okimanyi erinnya njera bitibona kino ne tugenda eggaba era ku lunaku lwa palishidde nga batulaga ddwaliro gaba era abasawo b'ensambya baweerezaayo ttiimu era akulira eddwaliro l'ensambya amumyuka yaliyo CEO deputy CEO nga balaga abasawo 17 ng'eddwaliro ligenda kutandika kukola misana owulire kasente kasaamusaamu owulira abantu abacelebratinga twali badde tucelebratinga olwaleero tucelebratinga independence emyaka kiki tulaze twacelebratinza amazaalibwa ga Ssaabasajja naye gaabaddemu ekyafaayo nti emmwanyi terimba gye baatandikawo kati Uganda efinga Ethiopia okulima emmwanyi ku lukalu okwo kwe kucelebratinga tucelebratinga amazaalibwa ga Ssaabasajja okulwanyisa endwadde nnyingi omuli mukenenya nalubiri n'endala ekikulukuto tucelebratinga amazaalibwa ga Ssaabasajja 32 nti buli ssaza aliwadde tractor abantu bayongere ebyabwe eddwaliro kati ffe tucelebratinga omupiira twali badde kati ekereziya ecelebratinga abavubuka Faaza Sebunya yaliyo ne Faaza Luzinda baatandikawo ekisaawe Center olwaleero mu nnaku ntono kyakyaziza International Friendly Match nga Neke Esamba ne Elimerike ya Sudan Catholic Church olwaleero Catholic Church celebrating emyaka eyagala kuzimba home care ey'abakadde nga bakadde baffe ne ba bishop gye bagiranga ne oba musiramu oba ki osobola gende mu Uganda mu celebrating ki emyaka egyo nti kati kyani olw'okuba nti tukyali bubi ate abamu banenya FUFA it is a government FUFA generatinga sente kuva mu central government olwaleero tulina ekisaawe kimu kye Namboole nakyo omuddo gwakyo tegukyayina mazzi gano nti mu second half kikaze bakifukirire olina kutambuza tube ng'omutabani wange ayoza emmotoka awaka lupiira basuula nsuule wabula batugamba nti kyazimbibwa amagye gaffe engineering team so kakati kyani yali badde atunyumira nnyo ng'ab'e Masaka nze nalabako kwano ku Sikafa ng'ebeera e Bugembe n'Embaale nawane Nakivubo ng'enyuma nnyo naye kakati ffe batuwadde bibinja na quarter final na losers match nabo okujerego tetugenda kulaba ku semi tulina kugenda Nairobi wano nga tiimu zikyali njega ekirabo kye baatuwadde mu bujega bwaffe ne batuwa losers match esambibwa ssaawa 8 kati bwe bamala okusamba match losers match balinye ennyonyi bagende balabe finals tetugenda bayimbi baffe tebagenda kufuna mukisa olwo tubadde tugamba nti bayimbi kyabagenda okuyimba ku finals ennyimba zaabwe zitune ku YouTube hoteli zonna abantu abasinga abascouting abajja okulaba abazanyi batandikira ku semi kuba bano abazanyi abagenda okusamba wano basamba chance abatasambira nsimbi kakati abantu abanoonya abazanyi abalayisa abalina ebitone basobole babateekemu ssente babaloninge makirabu gaabwe amato n'amalala wano tebagenda kulabika kubanga tuba tukyali mu kavuyo ka bibinja kati bonna bagenda Tanzania na Nairobi fanira tugenda kusigala ne bakayemba solo baffe abatero tuyambako mwanyi mpaka solo mwagala nnyo olayo soloka bukoma nzimbi mulabire ddalo bali yabala sagala kumanya mwanyi yampita ministro yo namulabisako omupiire Gaboni nga talina bwayingira nanze kaze nina passport abenda makinde gye bampa yingira era tayinza kunziramu gwe muletanga n'omugamba mulanyama omwogerako ki yagamba bw'ati asirika busirisi kubanga akayemba kyolo bano abekoma nsimbi gwe olibedde waffe tujja kujja nawe ojja kujja emakinde so n'olwekyo twali badde nyamantono ekaana eri mu nkwawo ekyo kijje tulabe ku bitone naye omupiira batandika kugulabira ku semi-final awo ebiseera ebisinga losers n'abantu babamu batono ate bagambye loser oli agambye muwala mubi nti ate muweekere naye ekigambo kyennyini kyeyogerera olowooza lwaki twesunga wano emmisa kasaba bagamba Ssaabasumba oba omubaka wa paapa ne tujja ffe waffe mu busiraamu seeka Yasiini yajja okulira ddaawa so n'olwekyo
ebyo bye biriwo ku mupiira naye tutuyinza gamba abantu baffe bagende balaba omupiira kuba omuzannyo gwe gumu ogusinga okuleeta enjawulo yokka nti era wano bo be basinga okufunamu woteeri zaabo tewaliwo omuntu wa bulijjo alina woteeri asobola kufuna mu kisoogo baasi zitambuza abazanyi zaabwe tewaliwo omuntu wa bulijjo oba alina baasi ze gwe basobola kuwa mukisa okujja nga era agenda kutema enjawulo woteeri ezisulwamu abazanyi oba abakungu era zaabwe so kati olaba nga ensi eno yafugibwa wakati w'abalina n'abatalina kyova olaba nti edda abantu balina ssente nti wabeerangawo manufacturer distributor wholesale ne retailer ne consumer kati olwaleero tulina wholesale buli kimu kike era omusanga ne katukutuku mu nkere waffe oba mu Kosovo esalaama ku mulyango gw'omuntu kati ne wa hoteri ze basulamu era bateekwa okuba bo minisita afune sente maka parliament era bw'oliwawulira nti omukolo bagututte busiya ng'omanya waliwo agamba nti zenga temumpangayo era buli wawulira sinze waliwo semina zengendamu ne ngamba lwaki eno workshop bagireese wano ogenda okuwuliriza nti yajjuuko kankozesa erinnya lyo byabwe bonna bafaanagana mannya g'abakyayina wegataba g'abakyayina abamu babakolera kati yobwe buzibu obuli mu ggwanga naye ebintu bino byali badde birina amakulu owulidde waliwo naye abadde awo n'agamba ye kasita abaana baffe banneeko bagenda kwekolera okyopromotinga gwesinga abamuwala wo oyinza omwagaliza ekyo nga mukungu wa gavumenti ali ku TV mu bintu ebikulu ekyo nga tebabaleeteddewo misomo gya vacation school naye yagambye ti bino tubireeta abaana baffe bafunire mu ddola banneeko gwe waba muwala wo omwagaliza ekyo omanye omuntu gwagenda okubeera naye oba alinga ndogoyi kibinnyo so n'olwekyo ebyo bye bimu gavumenti eno bye balowooza nti bamulya nnyama bagiwalana naye nga ffe bituluma owulidde bituluma kubanga ensi yeesulise so ensi yeesulise abatalina tebayina nagamba jjuka oba oyagala okumanya nti tuli bubi genda nga abaana baddayo ffe twawuzaamu olweyo liimu tugigabana okimanyi nti waliwo abaana bakola bibuuzo naye waliwo batamalangayo balansi teryatufaako okulambula ne kufuuka okulambula nja kusaba wano omuntu atuweereza kadongo kamu amuweereza lunaku ki ku lw'omukaaga anoonyeza akayimba akakuba emirundi 2 akamatiya luyima akoogera ku siriipu emirundi 4 buli banka siriipu n'oluzungu olwayo twasomanga nga tusangayo obutabo dictionary buli katabo konna Nairo English course JB Muge byonna olwaleero tuli mu kusoma ne bagamba nti waliwo kiliniki yo yeekebera abaana mutwalo gumu kitundu bakebera amaaso gumu kitundu ne bakuwayo obupainikira teryafaayo abaana ne bagamba okulambula 2 kitundu ne babatwalako wano ku Coca-Cola ne bagendawo ku kisaawe ne badda awaka ne babawayo omuceere mu kaveera nobody care omuzadde nga talinawo waafisa 8 omuzadde teryalondoola nsi nti bagamba nti kale tukole okulambula kubeere standard nze kyovolaba oluusi wengenda mu ssomero ebintu mbiwa baana baba nanyini masomero business kisobola kujja buwo ne ngamba nti nkubese minti ku bizinesi yo wakisiziwo oli omukyala omunaku amanda ne mwongeramu ensawo ani asinze okusoma essomero ne tuba nga tulina ekintu ekiri uniform kyovolaba omukazi akola nnyo omwana waayiga oluzungu n'atafissa naye nga bonna aboogera Kaabe Kasayija yasomera ku nsimbi yamwe wa Musolo akulira ebyenjigiriza akulira ebyaki tewali mukisa ne baddira ekintu ekyangwa ennyo omuzadde we yalinoonyereza ssente nga n'omwana akyanyuma okuweerera primary bukwe beekwata omwana yali badde aweererwa kuva ku senior 6 kubanga ogambye ti standard gye wasettinga okuba omubaka okuba president senior 6 bawo omukisa teri muzadde ayinza kulemererwa mwana P1 P4 biba bikyanyuma kati mu nsi ezaakula omwana loan education scheme gye bamuwa kubanga ku high school nayo mu nsi si primary bwenjagala ondetera abaana bali nabo mu primary okujja nga basoma nayo high school ye level kubanga oluva mu level omupiira basketball kuzina byonna bibeera mu level machua era abantu abasinga baba bawandagala dda
era nakufumbirwa abantu abasinga baganda ono gwempasiza naye ku high school oba university eno mu primary biba byaffe bya kantini kakali bone bakwata omuzadde we yalisoboledde emitwalo 6 obaana ne bamugamba tujja muyambirawo n'emitwalo 2 so wano ng'ayingira makerere obukadde 3-4 oba omuzadde wamanya tasobola kuwaayo emitwalo 10 2 ate n'omuteera $1.2 kosi bano bafaanana nga jjajja nga yaŋŋamba ensi njikuteere ekulamuze naye nsomanyi weeramuza njikuteere miggo na muliro omuntu otegedde nti tasobola kuweerera mwana na mitwalo 45 2 na ate gwe n'ogamba nti ate kyemba ate aweerera omwana ku $3 agenda okukola lo agenda okusoma medicine ate nga nawe otaddemu essuubi nti omuntu akola sciences omusomesa musasula sente nnyingi kati ono omuzadde atasobola kuweerera sciences kuba koosi za sciences ziri costly nnyo okusinga eza art kati kiba kitegeeza ti sciences ozirekedde bano abagagga era abaana baabwe bafune sente ez'omusaala omunene buli kumande mala bagenda mu cabinet ntebe nenga mukama katonda singa olutindo lw'entebe olugwamu awo ekitubulu obagaliza bobi ngambye kubuga siyesa kwagaliza muntu kufa bamanyeko amazzi aganyobuga we gatuluma kwati musobola kubeera mu cabinet njagala ombulire nze wemba nkuyamba nnyo ebiseera ebisinga ku baana ebbanga lyembadde mu bwa meeya njagala nnyo okuyamba registration kuba nsobola kuyamba kuweerera mwana kuva P1 njagala nnyo registration era nze basale zenoonya ku St. Lawrence KIU za university nkuwe wofuna entandikwa era bw'ojja nkugamba nti ngenda kuwa basale eno oba half oba full omwana akole diploma bw'amala diploma awo anoonye omulimu